أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب الحمد لك والفضل لك ما دامت النعماء لك فاغفر لعبد قال لك الذنب مني والعفو لك. الحمد لله حمد الذاكرين وشكرا على إعطائه ومنعه. أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوئ عملي أستغفره. الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. اللهم ربنا صل وسلم وزد وتفضل وتحنن وتمجد على هذا النبي الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسب. abalungi abakuŋŋaanye mu kiro kino kawungezi k'olwaleero abeerekereza obuliri bwabwe obulungi obulimu byonna ate ng'akadde kakwebaka nene bagaa nti tukawadde Allah subhanahu wa ta'ala. Nsaba Allah tuwandikeko empeera eno, nsaba Allah tuwandikeko empeera eno, nsaba Allah tulage empeera eno yawma alqiyama nga nnene okusinga eyo gye tusuubira. tatajafa junubuhum ani almadaji yad'una rabbahum khawfan wa tamaa wa mimma razaqnahum yunfiqun. wetegereza aya egy'ekifaananyi kyammwe abali wano olwaleero, Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali atubuulira kuba tukulembera mu bulongoofu ebyabafuula abalongoofu eri Allah subhanahu wa ta'ala, Allah agamba nti tatajafa junubuhum ani lmadaji, embiriizi zaabwe zayawukana ku bisolo byabwe bye baasulanga, yani baalekuliranga obuliri bwabwe, baalekuliranga ebitanda byabwe, ne bajja mu mizikiti nga muno ng'ekibaleese yad'uuna rabbahum khawfan wa tamaa, nga bazze kusaba Allah subhanahu wa ta'ala nakulaga bukakkamu bwabwe eri Allah, ne kitakomaoko wa mimma razaqnahum yunfiqun. ne mu ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byabawadde bambi nabo ne bakwatamu ne babaako n'omulimu omunene gwe bakola ne bazza eri Allah waabwe subhanahu wa ta'ala. Nkakasa nti abantu abo tebaggwayo, abantu abo mukyaliwo n'okutuusa olwaleero. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwandike mu baddu abo Allah bakakasaako okumutenda mu budde buno obw'ekiro. Allahumma amin. Musaba Allah subhanahu wa ta'ala atujulire nti tumwogeddeko wakati mu kumusaalira n'okumusuuta ow'ekitiibwa ow'ebbeeyi omutaana nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. abalungi mbalamira okukola byonna bye tukola nga tubikulembezaamu okutya Allah subhanahu wa ta'ala. fahiya wasiyatu llahi ilayna wa ila jami'i khalqihi. ekyo kyekiramu Allah kyatulamira era Allah kyalamira ebitonde bye byonna. bannange Allah atwagaza kumutya, Allah atwagaza kumutegeera, Allah atwagaza kumwawula, Allah atwagaza kumukulembeza. buli yenna akola byonna nga tebirimu kutya Allah subhanahu wa ta'ala, nsaba yeddeko okuva n'olwaleero, kubanga ebitaliimu Allah subhanahu wa ta'ala haba'an manthura, byoya byanswa. ojja kutuuka ewa Allah nga tebirina kibizitowa wadde. oluusi nga wakuŋŋaanya bingi naye nga tebirimu kukola ki? kuzitowa. waliwo omuntu ayinza okuwaayo naye nga la yabtaghi marudati llah, tanoonyaamu Allah kukola ki?
tanonyamu Allah kumusiima wallahi ne wabayo obukadde 5 nga tanonyamu Allah kumusiima naye ng'anoonya ffe tukube engalo tugambe nti Allahu akbar onawaddeyo siringi 2 ng'anoonya Allah kumusiima talina wamwenkanira bitegereka mukimanyi nti eriyo omuntu ayinza okusaddaaka omuntu ayinza okukola ki okusaddaaka n'afuna omusango omuntu n'asaddaaka n'afuna omusango naam kisoboka Allah subhanahu wa ta'ala ekyo yakitulaga mu Qur'ani ekitiibwa ng'omuntu asobola okusaddaaka naye okusaddaaka kwe ne kumuyingiza omuliro atya si bwe kiri Allah yagamba mu Qur'ani wayaj'aluna lillahi ma yakrahun wayaj'aluna lillahi ma yakrahun وتصف ألسنتهم الكذب بأن لهم الحسنى الله ما رزا قامات لا جرم أن لهم النار من قرآن الله يقام ويجعلون لله ما يكرهون وليابدوا أبا الله سبحانه وتعالى نبا مودي باكوا ومدوا سوقوا الله تيكوا نعم bwetewewuunya omuntu nga mu mbeera ze eza bulijjo bw'asiŋŋaana 1000 talolonda agamba lunannyongerako ki abo tebaliwo olwaleero wange bw'asiŋŋaana 1000 talukola ki naye nga bw'ajja mu muzikiti wano okuwaayo kyawaddeyo awaayo luki oyo alinamu empeera abaffe alinamu empeera ati Allah kyagamba wayaj'aluna lillahi ma yakrahun bannanga baagala Allah okubawa ebirungi mwina kuwaayo nammwe birungi bitegereka lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun Allah agamba temugenda kufuna bulungi mpaka nga nammwe muwaddeyo ko byemukola ki byemwagala kitegereka Allah yagamba mu Qur'ani ekitiibwa ya ayuha alladhina amanu anfiqu min tayyibati ma razaqnakum wa mimma akhrajna lakum min al-ardi yamaliriza agamba ati wala tayammamu al-khabitha wala tayammamu al-khabitha kino kyowaayo Allah yatukano kiyita ekibi yagamba abange mu abalungi abakkiriza muweyo eri Allah subhanahu wa ta'ala naye la tayammamu al-khabitha temugendererangamu ekikyafu minhu tunfiqun kimbamuwa Allah subhanahu wa ta'ala walastum biakhidhihi aya siwe gamba nga namwe temusobola kukola ki tusobola kitwala otya Allah waba ovuga emmotoka yo n'osiŋŋaana omutwalo nga bagusudde wali osobola okupaakinga ojja ogulonde oli mu motoka yo n'olengera omutwalo gwe basudde opaakinga ojja ogulonde lwaki Allah omuwa omutwalo gwe gwotalonda oba bitegereke waliyo omuntu agenda okuyingira omuliro olw'okukola ki olw'okusaddaaka saate waliyo omuntu Allah gwagenda okuwejjana olw'okusaddaaka kwe nsaba Allah tuteekemu abo mugambe amin nsaba Allah tuteekemu abo bagenda okuwejjana olw'okusaddaaka kwawe Allahumma amin idhan sitegeezezza nti temusaddaakanga naye buli omu falyunfiqu dhu saa'ati min saa'atihi buli omu aba wakusaddaaka saddaakanga ku buzito bwe kino mukiyige buli omu asaddakiranga ku buki azitowe emitwalo 5 bw'atasaddaaka siringi 5 nalowooza nti agenda kufuna empeera ewa Allah ate omuntu asooka okuwaayo emitwalo 5 oli n'awaayo siringi 5
awadde ebitaano nafuna empeera nnyingi eri Allah okusinga awadde emitwalo 5. ntegeregeze omuntu asobola kubanga abadde alina siringi 5 byalina mu nsawo ye n'abiwa Allah. Oli nga abadde alina obukadde 2 mu mmotoka ye n'awaayo emitwalo 5, mulowooza Allah bawa kyekimu? Ono abadde alina 5 byokka n'abiwaayo. Oli alina obukadde 2 n'ajjako emitwalo ameka? Ku bonna ani asinga ofuna empeera wa Allah? Oba bitegereke? Eyo si gye mbadde njagala okugenda naye empisa eyakatono. Bwe tuba bakuwangayo buli omu yeetunulemu Allah amuwadde ki? Kyokuwadde Allah ddala kikusobozesa okugamba Allah ebigambo byo ne bituuka. Waliyo omuntu asaba Allah hijja naye nga asaba hijja ku 10 mega? Waliyo omuntu asaba Allah hijja ku 10 mega? Wano wateeka obw'etaano n'atakwatawo, wano wateeka obw'ebiri n'atakwatawo, wano wateeka omutwalo n'atakwatawo, n'agenda ne wali 12,000 n'agamba nti Allah nkusaba ompe hijja ontwale e Makka ne Madina ku 12,000. Kugambira Allah kutwala e Makka ne Madina. Abalungi abatudde wano nsaba Allah tabaraka wa taala akkiriza okutuula kwaffe wano. Banange nsaba Allah akkiriza okutuula kwaffe wano. Nsaba Allah tatumma empeera yaffe mu kuŋŋaana wano. Mukama waffe Allah buli azze wano ng'alina ensonga ze tukusaba Allah agenda ova wano nga zonna ozitadde. Mukama waffe Allah buli azze wano ng'alina ekyesibye tukusaba Allah omusumulule. Mukama waffe Allah buli ali wano ng'alina abalwadde mu bantu be n'emikwano n'emiriraano tukusaba Allah obawonye. Tukusaba Allah otuggulirewo otufuula abantu ab'emikisa oteeke n'emikisa mirimu gyaffe. Rabbana ahina muslimin. Tukusaba Allah otuwangaaze ng'obulamu lubeerera nga tuli basiraamu. Ilahana tawaffana mu'minin. Tukusaba Allah otujjulule nga tuli abakkiriza abannamaddala. Warzuqna shahadatan 'inda al-maut natiqina biha 'alimina biha. Tukusaba Allah tugabirire okwogera shahada mu kaseera k'okufa nga tujjatulira nga tugitegeeza. Allahumma amin. Abatukulembera mu balongoofu ridwanullahi alayhim beesunganga nnyo omwezi gwa Ramadan. Beesunganga nnyo omwezi gwa Ramadan. Mu kujeesunga Ramadani bagiteekerateekeranga. Sayyidina Mu'alla ibn Fadl radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu yatugamba nti kana salaf abatukulembera abalongoofu kanu yad'una Allah an yuballighahum Ramadan 6 ashhur qabla. Subhanallah. Abatukulembera abalongoofu basabanga Allah basisinkanyewo Ramadan emyezi 6 before nga Ramadan tannaba kuyingira. Emyezi 6 nga Ramadan tannaba kuyingira nga bali mukusaba Allah basinganyewo ki Ramadan. Nekitakomoko wa kanu yad'una Allah era basabanga nnyo Allah an yataqabbala minhum Ramadan. Allah akkiriza okusiiba kwabwe emyezi 6 nga Ramadani awedde. Ramadani bwaggwa nga bamala emyezi 6 basaba Allah akole ki? Akkirize Ramadani yaffe. Olwaleero ffe abali wano mulimu n'abatasabanga ku Allah bukyanga Ramadani atuuka nti Allah akkiriza okusiiba kwaffe. Nimbye banange, nimbye. Oli nga tagambanga ku Allah nti Allah akkiriza okusiiba kwange, oba tekisoboka? Abatukulembera abalongoofu ridwanullahi alayhim bakussa Ramadani mutuufu ogikozesa. Simanyifu olwayo tuliriddawo. Sayyidina Yahya ibn Abi Kathir alayhi rahmatullah omu ku batukulembera abalongoofu ye bwe yatuuka nga mwezi guno gwa Ramadan yasabanga nnyo Allah edduwa egamba Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim li Ramadan wa tusallimuhu minni mutaqabbala.
Allahumma sallimni Ramadan. Allah nkusaba Ramadan yo jimpe njikozese mu butuufu bw'ogikozesa. Wasallimni li Ramadan. Allah nange mpaayo Ramadan nkozese nga bw'oyagala okunkozesa. Watusallimuhu minni mutaqabbala. Bw'onaaba tusiza akaseera kagitwala Allah ogikole ki? Ogitwale ng'ogikkiriza era ng'ogisiimye. Bannange Ramadan bukyanga atandika n'okutuusa we tuli olwaleero okakasa Ramadan ogikozesezza nga wadde olina ogikozesa. Okakasa Ramadan ekozesezza nga webadde olina okukozesa. Era okakasa Ramadan eyo Allah bw'agitwala nga bw'egenda Allah n'agikkiriza. Idhan toyina ennaku ezitasukka ndowooza nnaku 3 si bwe kiri Ramadan nga wedde tusobola okusukka ennaku 3 abada. Ne woba oyagala nnyo bw'oba oyagala Ramadan esukka ennaku 3 nakwendaya mwaka gujja si bwe kiri. Naye omwaka guno kiyinza obeera ekizibu. Nsaba tutandika okutereeza eyo naye onvuddeyo. Njagala nina points zange njagala okuwonako naye ngikoze eki ngivuddeko. Salamu alaikum. Salamu alaikum. UAS namba ya Moroka Primo UAS 641E tukusaba ogende oterezeemuko waliwo ensonga inshallah. UAS 641E uasa 641 idhan tusaba n'abaplate eno ogende wabeera oterezeemu inshallah. Abalungi Laylatul Qadr, Laylatul Qadr. Ekiro kino Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yakyogerako ebigambo bingi naye byajjanga bituufu. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yatulaga Laylatul Qadr ebeerawo mu biro ebyaki? Mu biro ebyaki? Mu biro ebyensuusuuba 21. Ekisogera ddala Nabbi yatulaga Laylatul Qadr ebeerawo mu biro 10 ebisembayo si bwe kiri? Mwebyo biro 10 Nabbi n'atugiramu 5 mwebeera ya imma ekiro ekyabirimu olumu nga kyekisooka oba ekiro ekyabirimu esatu nga kyekyokumeka oba ekiro ekyabirimu etaano nga kyekyokumeka oba ekiro ekyabirimu nga kyekyokumeka oba ekiro ekyabirimu nga kyekisembayo. Abamanyi ridwanullahi alaihim abaatukulembera ne batuuka okwawukana mu bigambo. Hatta sahaba basahaba ridwanullahi alaihim naye abamu ku basahaba ridwanullahi alaihim bakakasa bukakasa nti temuddangamu okubuusabuusa Laylatul Qadr ebeerawo mu kiro kino ekyabirimu 7. Saagala kubalimba kyekigambo kyange nze bazanye ne nzikiriza nnyo Laylatul Qadr mu kiro kyabirimu 7. Kyenzikiriza sinze ekisooseeko abaatukulembera mina salaf kyekyali ekigambo kyabwe. Ntegeregese Sayyidina Ubayy ibn Ka'b radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu sahaba Ubayy ibn Ka'b radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu yalinga n'okulayira naga nti wallahi adraktuha ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam وهي الليلة 27. Laylatul Qadr najifuna ngani nombaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ekyo kyali kiro kyabirimu meka 27. Ntegeregese oyo sahaba si yekka. Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu bwe bamubuuza nti owaayi Laylatul Qadr yaddi yabagamba nti iltamisu layla 27 min Ramadan, munoonye ekiro kyabirimu meka
ekyabiri mumeka abantu bakabakoye ekiro ekyabiri mumeka ne bamugamba nti lima yabna Abbas lwaki ogamba kiro kyabiri mu musanvu n'abawa ensonga n'abagamba nti ennamba eyo musanvu Allah agyagala nnyo ennamba eyo musanvu Allah agikola ki Allah agyagala nnyo mu Qur'ani yonna ddayo gyotegereze teriyo namba Allah gye yakoonako nga namba musanvu wallahi sigimanyiyo enamba namba 7 Allah yagikoonako nnyo mu Qur'an mu aya nyingi alladhi khalaqa sab'a samawati tibaqa alladhi khalaqa sab'a samawati tibaqa Allah yatonda amaguru omusanvu wal aradina as-sab'i siwajiri neseki omusanvu ده من القرآن الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة الله نكون بمسامه القرآن آية نينجي وينزو تزملاي جام وبنينا فوقهم 7 شدادا نعم ودي makozo byo kunsembyayo buli wensembayo sogera bigambo byange mbadde nakatandika budde idhan namba musanvu Qur'ani yajogera nnyo jangu mu hadithi ya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam annabi yayogera nnyo namba musanvu sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh siwajiri اجتنبوا السبع الموبقات الحمد لله رب العالمين هي 7 المثاني سوى جري الله يكون نكون نبا مسام وكنت لكابا تجد له من يمكا مسام صفا مروه من يمكا وكما بوجه رمي الجمارات من يمكا كاتي امام سيدنا الصحابي سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه yagamba nti olw'obukulu bwa nnamba musanvu yensonga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yateeka Laylatul Qadri mu kiro ekyomusanvu mu biro 10 ebisembayo kigambo ky'abasahaba ridwanullahi alayhi nange kye kigambo kyendabanga kye kisinga okubeera ekinywevu nze gyendi nze era kiro ekyabiri mu omusanvu seegomba kulaba muntu wakizanyiramu okujja katannaba kukitegeera njagala kufundikira mu kiro kino kye tulimu ekyabiri mu omusanvu njagala kubasaba mwe ng'abasiraamu abali wano era abeewaddeyo kikozesa tuddeyo ku hadithi ya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nabbi yagamba nti raghma anfi rajulin bannanga omuntu enzivunula y'amangu eya bulijjo omuddu Allah amulwaze kookolo naye amanyi bagamba nti enzivunula entuufu Allah amfulo wa wansi Allah muambule ebitiibwa man adrakahu ramadan falam yughfar lahu Allah gwasiŋŋaanyizibwawo ramadan n'atamukola ki bannange nsaba tukozese ramadan mu kusaba Allah tusonyiwe tukozese ekiro kino mu kusaba Allah akole ki atusonyiwe Sayyidina Qatada ibnu Du'ama ad-Dawsi alayhi rahmatullah yagamba من لم يغفر له في رمضان لن يغفر الله له الله قوات سنيو من رمضان متجاكينا كم سنيو تري يشيرو من رمضان الله ما سنيو لا ودو شيء كنا ليلة القدر تشيري بنانgi sabatu wanike mikono ruberera tugambe Allah byafenti Allah twakusobya ne tukusaba Allah tuddiremu wallahi Mungu agenda kutusonyiwa teri atalina mazambi tebakulimba teri omuntu atalina ki teri muntu atalina mazambi otabeera muntu yagamba Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam law lam tudhnibu bannange singa mwali temukola mazambi la dhahaba Allahu bikum Allah yandibajjeo wala jaa biqaumin
naleeta omulembe Allah gwe yandibadde ayagala nga yudhnibuuna wa yastaghfiruun, bakola amazambi ne bajja ne bakola ki, ne bamwetondera. Bannange twetondere Allah agenda kutusonyiwa. Sheikh Bukhari abadde wano, Sheikh Bukhari abadde wano nanyumya ekyafaayo ky'omusajja ku mulembe gwa Nabbi Musa alayhi salatu wassalam, n'abaako omusajja gwanzijjukiza gwe njagadde mbanyumize nange. Allah yayogeranga ne Musa alayhi salatu wassalam ng'amugamba tewaliiwo atuusa ddoboozi nti Musa ogamba otya, namugamba nti Allah ngamba bwe nti, nga tewaliiwo wakati awo atuusa buki muvunuzi. Naye Allah abayogera ne Musa, Allah n'agamba Musa nti waaye omuddu gundi omumanyi nti ye mumanyi. Allah amugamba nti genda omugambe taddangamu okukola tawuba ate naddayo mazambi ge. Omuddu yakolanga tawuba najja nenenyewa Allah subhanahu wa ta'ala, ate enkeera naddamu n'akola amazambi. Ti Allah nvudde mu bubbi, ate enkeera n'akola ki? N'akomawo Allah nvudde mu bubbi, ate enkeera naddamu n'akola ki? Allah n'amutwala n'agamba nonno kati ono kajanja. N'agamba Musa agenda omugambe ngambye taddamu, bwaddamu sigenda kumusonyiwa. Musa najja n'amugamba nti wange Allah akugambye tokola ki? Tokola ki? Omusajja ono ne yeekumamu okumala ennaku nga 3 4 5, n'addamu bambi n'atendewalira n'akola amazambi ge. Allah n'agamba Musa nti genda omugambe nti anni ghadabtu alayhi ghadba, munyiigidde olunyiigira. Musa najja n'amugamba nti Allah yakugamba weekomeko, naye n'ogaana. Allah agambye akunyiigidde. Omuddu ono fakharaja ila sahara, n'agenda mu ddungu n'afuna akasonda ke ne Allah. Akakasa ayogera naani? Bali bameka? N'agamba Allah ebigambo bino. Amazambi gagakola naam, naye yagamba Allah ekisooka, Ilahi Allah wange omulungi, ma hadhihi risala allati arsaltaha ma'a nabiyyika Musa. Allah wakati buno bawadde Musa jampe sibitegedde. Allah ma hadhihi risala allati arsaltaha ma'a nabiyyika Musa, biki byogambe Musa jangambe Allah nga sibitegedde. Namugamba mukama wange Allah, anafidat khazain rahmatik, kyoyagala okuŋŋamba Allah nti gwe amawanika go agalimu okusonyiwako gakalidde, togenda kunsonyiwa. Am dharratka ma'asiyati, Allah oyagala kunkakasa nti bye nakoze bye binene nnyo tobirabangako, tobimanyi. Ono gwe twogera yogera nani? Agamba Allah nti gakazamba ndiko okusaasira, oba byenkoze bye binene. Namugamba nti mukama wange Allah, wa kaifa la taghfir li wa ayu dhanbun a'zamu min afwi hatta taqula la taghfir li. Zambi kyeri eddene Allah lye nali nkoze erituse n'okuŋŋambisa mbu togenda kunsonyiwa, kikyotalabangako Allah. Omuddu n'agamba Allah ekigambo, namugamba nti Ilahi Allah wange omulungi, Allah wange omulungi, kaifa la taghfir li wal afu min sifatik, butewo oyinza okugamba ntogenda kunsonyiwa ate nga mu bitendo byo Allah n'erinnya erigamba nti anta al-afuwu, Allah gwe muki? Oyinza otya okungamba ntogenda kunsonyiwa? Omuddu n'agamba Allah ekigambo, n'amugamba nti Ilahi Allah wange omulungi, bwe kiba nga amawanika go gakaze nga labudda an tu'adhibani, nga mazima ddala olina okumbonereza, Allahumma Allah wange omulungi nkusaba, faj'al alayya dhunuba ibadik, Allah nkusaba oteeke kunze amazambi g'abaddu bo bonna, fa inni faddaituhum binafsi, nze newaddeyo mbafiiririre. Bwe kiba nga togenda kunsonyiwa Allah, nzikiriza nze kanneweeyo mbakole ki? Mbafiiririre amazambi gaabwe gonna gateeke kunze, nze gwoba oyokya ku lwawe.
Allah yagamba Musa namugamba nti Musa jangu kati mu bwangu. Musa namugamba Allah ogubadde namugamba dduka ogamba omuddu oyo nti anni ghafartu lahu, musonye byonna, musonye. Kati Musa jamugamba nti wange Allah omugambe bikyaŋŋambye akusonyiye. Namugamba nti lima ya Rabb, Allah lwaki onsonyiye? Njagala kumanya lwaki kati ate onsonyiye. Allah namugamba nti wallah, namugamba law kanat dhunubaka matbaqatan bayna as-samai wal ardi la ghafartuha lak. Wallahi newandikoza amazambi nga gava ku nsi mpaka ku ggulu gonna nandiga kusonyiye. Likamali ma'rifatuka lihafwi wa karami, olw'okutegeerako okugaba kwange n'okusonyiwa kwange. Bannange ffenna Allah mwetegefu okutusonyiwa. Wallahi Allah mwetegefu okukola ki? Ffe tutamanyi Allah tulina kwogera tutya naye. Kiddeyo buli ali wano ofuneyo akaddeko ng'oli ne Allah wo baako ne by'omugamba nga tumwekekeredde nti Mukama wange Allah, nze nange obubbi sibwagala naye gwe wanfuula omubbi. Bw'otabunzijeemu ani agenda okubunzijamu? Nabbi Musa oyo lwakuba mumulaba temumuwadde nnyo ndaba yakubiri, naye ayina ebyekuyiga bingi. Nabbi Musa bayogera ne Allah, kino kinsimbyayo inshallah. Allah n'abaako omuddu gwe yamugamba nti wange Musa, nina omuddu fulani mwagala nnyo nga bw'okiwulira. Musa yamanya nti alina okuba nga akola ebyenjawulo ebireeta Allah kola ki? Najja abuuze ku mikwano gy'omuntu oyo akola ki? Okutegeera manya Abarabu balina ekigambo kyabwe kigamba nti anil mar'i la tasal wasal an qarinihi. Bw'obanga oyagala okumanya Sheikh Ali zikusooka ono yaani, tobuuzanga nti zikusooka yeggwani. Era ajja kubuulira ebyenga birungi nti nze ABCD nesimbawo ne kubwa meya, nze ndi bwenti. Omuntu yeyogerako biki birungi. Naye oba oyagala omumanyi omuntu wasala an qarinihi, obuuzanga mikwano gye abamuli okumpi nti mukwano gwammwe oyo afaana, be bamukubuulira mu butuufu bwe. Musa bwe yajja n'abuuza mikwano gy'omusajja ono nti bannange mukwano gwammwe oyo ali ati, embeera ze ziri zitya? Bamugamba ani gw'obuuza Musa? Sula. Nti esula. Wallahi ma awsafuhu illa bi aqbahi sifati. Tebamwogerako okujjako ebisinga nti sula mubbi. Musa oyagala kumanya ani sula? Sula mutemu. Sula ne kumakya avumye omwana ekigambo ekinene. Sula awemula. Sula akola bw'ati nga binaye boogera bibi. Musa yeewuunya ono Allah amwagaza ki? Awemula atta avuma. Musa n'agenda ewa Allah, Mukama wange Allah nga binneewuunyisiza omuddu gw'oyagala banne bagamba mubi. Allah yagamba Musa kituufu. Kituufu muki? Okuwemula wemula nange nkimanyi era kifeesi mumanyi. Naye Allah yagamba Musa nti akaana yaliiku bikarami. Musa kyali kingwana nze Allah nga bw'omumanyi. Aruddahu khaiban waqad najani bi 5 kalimati. Kyali kingwana nze Allah wo nga bw'ontegeera mu kusaasira kwange omuddu oyo muzza emikono gye wansi ng'ayogeddeko nange ng'akozesa ebigambo 5. Omuddu olunaku lumu yali ayitaayita n'asiŋŋaana omuzikiti ng'awo n'ayingira. Ono gwe twogerako bwe yayingira mu muzikiti n'agamba Allah ebigambo bimeka? Allah n'amwagalira ku ebyo 5 ate nga teyava mu bubbi bwe yabusigalamu. Ekisooka yagamba Allah, Allahumma, Allah wange omulungi. Omuddu ayogera ne Allah, kyembagambye nti mulina okuyiga okwogera nani? Tuyiga okwogera ne Allah. Allah omugamba biki? Omuddu yagamba Allah we nti Allahumma, Allah wange omulungi, anta ta'lamu, nkimanyi bulungi nnyo naawe okimanyi, anni uhibbu salihina wa in lam akun saliha. Allah okimanyi njagala nnyo abalongoofu nawadde nti siri muki? Nze siri mulongoofu naye nkimanyi naawe okimanyi nti abalongoofu bo mbaagala. Ekyo kimu. N'agamba Allah ekyokubiri, Allahumma, Allah wange omulungi, anta ta'lamu,
nkimanyi bulungi nnyo nti era okimanyi anni akrahu alfasiqina wa in kuntu fasiqa ntamwanyi abo ono nefunadde nti ndi omukubo nkimanyi Allah nakyo kimanyi n'agamba Allah ekyokusatu nti Allahumma Allah wange omulungi law kuntu a'lam singa mbadde nkimanyi anna najata min an-nar yanqus min mulkika shay'an law ma sa'altuka an-najah nti Allah we nkusaba ontaasa omuliro mba nkwongera mba nkendeza mu bukulembeze obwo nandigumye n'onjokya naye olw'okuba nze yeeyamba Allah nkusaba ontaasa omuliro n'agamba Allah ekyokuna nti Allahumma Allah wange omulungi law kuntu a'lam singa mbadde nkimanyi anna dukhula aljanna okusaba ompejja naayo yazidu fi mulkika shay'an mba nkwongera bitiibwa nkwongera mayinja law ma sa'altuka aljanna nandijikulekedde naye olw'okuba nze yeeyamba Allahumma inni as'aluka aljanna Allah nkusaba ompeki n'agamba Allah ekigambo ekyokutaano yamugamba nti Allahumma omuddu yagamba Allah ekigambo ekyokutaano nti Allahumma kakati gwe Allah wange illam taghfir li gwe Allah bw'onaaba tonsonyiye faman ani anansonyiwa nasse emikono wansi alayika nenga tuyakwata kuzabanne ezaali awo ennungi n'ayambalako ezamunyiririra n'atambula n'agenda naye Allah agamba Musa nti kyali kingwana aruddahu khaiban waqad najani bihadhihi alkhamsa muzze emikono wansi nga simwanukudde ng'akozesa ebigambo ebyo ebitaano abalungi abali wano era abawuliriza eddoboozi lyange njagala kufundikira bigambo byange gye muli nga mbasaba tuyige Allah twogera naye tutya banange Ramadhaani egenda naye gwe oli mukakafu nti Allah olimu abo baasonyiye igwe nga bw'osirikirira bw'oti okakasa nti olimu abo Allah baasonyiye oba Ramadhaani ekulese nga bwe yakusanga banange nsaba tuyo omwalwane ze tusigaze ennaku ebbiri esatu zino tuzikozesa okuva okulaba nga tuva mu Ramadhaani nga Allah akoze eki nga Allah akoze eki atusiibe Allah tumugambe tumusabe atusonyiwe mama waffe Aisha radiyallahu ta'ala anha agamba nabbi nti ya Rasulallah Allah bwampa Laylatul Qadri nensiŋŋaanawo bakedduwa gyonsibirira nabbi yamugamba nti weekwate ku bigambo bigamba nti Allahumma innaka afuwwun Allah nkumanyi oyagala nnyo okukola ki nkumanyi oyagala nnyo okusonyiwa Allah nkimanyi oli musonyi tuhibbul afwa oyagala nnyo okusonyiwa fa'fu anni nange nkola ki naye nga tonnaba kusaba Allah kusonyiwa weebuuzanga ekibuuzo nti nze Allah nali nsonyiyeeyo omuddu we kitegerekese buli ayagala Allah okumusonyiwa kyoba oteekanga mu bwongo bwo nti aljazaa'u min jinsi al-amal Allah asasula nnyo omulimu okusinziirako ogwo okukola ki igwe olina mubaddu gwe wali osonyiyeeko ffenna tunyizibwa teri muntu awangala nabantu kujo nga bamukola ki bamunyiiza kababeere baana bo bakunyiiza kabeere mukyalawo akunyiiza kabeere omwami wo akunyiiza kabeere ani ku mulimu wetukolera tuwangalira mu mbeera yakola ki naye gwe osonyiwa oba toyagala kusonyiwa era bw'oba tosonyiwa gwe bw'osaba Allah akusonyiwa olowooza ye anaakusonyiwa idhan nga tugenda mu mbeera ey'okusaba Allah atusonyiwe njagala kubasaba bali wano olwaleero tuleete enniya buli omu asabe Allah subhanahu wa ta'ala amugaye nti mukama wange Allah gundi ne gundi ne gundi nkusaba Allah okkiriza obasonyiwe nawadde nti bankola bubi nze mbasonyiye Allah agenda kusonyiwa ebibyo naawe kubanga naawe okoze eki naawe osonyiye ebigambo nina bingi ebyokwogera naye bankoze bubi ne bampa akadde akasembayo nga sisobola kubyogera kubimalayo manyi tugenda mu mbeera ya kusaala munzikirize nfundikirire wano insha Allah nsaba Allah subhanahu wa ta'ala omulungi Haji Mutini tweyanziza nga bw'otusiimye chairman sebo tusaba Allah naawe akusiimye Haji Mutini atuuse alhamdulillah
saba Allah na ya musime ate wonna wotodde tusaba Allah akubiseewo mirundi na mirundi. Maliriza ebigambo byange abalungi abali wano naawe otuuse saba Allah naawe akwagale ate Mungu abafuule ekyokulabirako ekirungi. Dduwe Sheikh Bukhari agisomye n'ennyumira. Allah abafuule ekyokulabirako ekirungi. Allahumma amin. Saba Allah tabaraka wa taala omulungi akkiriza okutuula kwaffe wano. Mukama waffe Allah tukkiriza nti ekiro ky'olwayo kyo kiro ekya Laylatul Qadri. Allah nga bwe tuwanise emikono gyaffe gy'oli tukusaba Allah togizza wansi okuggyako ng'otwanukudde. Allah tuli bantu era tuli boonoonyi. Tukusaba Allah otuddiremu ya rabbal alamin. Mukama waffe Allah tuli baavu tukusaba otugaggawaze. Tuli beetaavu Allah tukusaba otumalire. Tuli balwadde Allah endwadde ze tumanyi ne ze tutamanyi tukusaba Allah subhanahu wa ta'ala otuwonye. Allah tufuula abantu ab'emikisa. Allah teeka emikisa mu mirimu gyaffe. Allah teera emikisa mu baana baffe. Allah teera emikisa mu bakyala baffe. Allah teera emikisa mu baami baffe. Allah teera emikisa mu makubo gaffe. Tukusaba Allah oteeke emikisa koyo byonna bye tutuusaako amaaso n'emikono gyaffe. Rabbana innaka waliyyu dhalika walqadiru alayhi. Rabbana ahyina muslimin. Allah tuwangaze nga tuli basiraamu. Watawaffana mu'minin. Allah tujjulule nga tuli abakkiriza abannamaddala. Warzuqna shahadatan inda almauti natiqina biha alimina biha. Tugabirire Allah okwogera shahada ku nnimi zaffe mu kaseera ak'okufa nga tujjatulira nga tugitegeeza. Allahumma rabbana ahyina ala millati rasulik. Tukusaba Allah tuwangalize ku nzikiriza y'owekitiibwa nabbi wa Muhammad. Wa amitna ala sunnati rasulik. Tukusaba Allah tujjulire ku nkola y'owekitiibwa nabbi wa Muhammad. اللهم ربنا وانفعنا يوم القيامة بشفاعة رسولك. تكسب الله تكسن ويزق والنبي ويوم القيامة. اللهم ربنا احشرنا إلى الجنة في زمرة رسولك. تكسب الله تينجز الجنان تولي جروب يوشتي والنبي محمد. اللهم كما آمنا برسولك ولم نره. الله نبي توكل النبي ونستمر بيكو. لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. Totwawula ngana ye Allah pa ngotadde mujjana wennyini wagenda okubeera ma'a nabiyyin nga tulwamu ne bannabbi abalala wasiddiqin n'abali aboogezi b'amazima washuhadaai n'abafiira mu ntalo z'eddiini wa hasuna ulaika rafiqa dhalika alfadlu min Allahi wa kafa billahi alima wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyyi al-ummi al-habib al-ali al-qadri al-azim al-jahi وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.